warahmatullahi wabarakatuh. Tukwaniriza omuwulizi omulungi ku mukutu gwa 107 agalamize mwenda Bal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo ensonga bwezitandikira waggulu ku ntiko ya Radio Zonesa Fama. Programu ebeera kukola ssente amatenda gajjudde ga Allah subhanahu wa ta'ala asobodde okubeera nti atwongera obulamu okusobola okuddamu okuwuliziganyako. Nagamba nsonga nkulu nnyo okubeera nti oyongedde obulamu nekikujjukiza era nga gwe yakirabidde nti buli lw'oyongera obulamu oba oweereddwa omukisa okutereeza ebyaganya olunaku olwajjo bitereere. Ebyakulemye okukola olunaku olwajjo bwe lwofuna obulamu ne busigalawo oba ogenda kubitereeza. Kyova olaba Abaganda bajjamu enjogera egamba nti ekitatta muyima tekimumalaako nteeza, kubanga n'ebyamusobyeko olunaku olwajjo lumu biyinza otusobako nga siffe bavunaanyizibwa. Ayinza okuba nga natural hazards, kusalawo kwa Katonda, abantu bannaffe babatwagaliza oba okukola notatuukiriza n'olemererwa nga ggwe olwogera omukisa oba olina kutereeza. Saaga otunuulire bantu ekikulu bulamu bukuweereddwa kasanga ng'akwongera obulamu kanya kubeera nti otereeza ebyagaanyi olunaku olw'ejjo. Oli muwuliza mulungi kyova olaba naffe tukusima bwe tugenda maaso n'okulabikirako ku mpewo za Bal FM. Tukakasa nti gy'oli owuliriza era bwakedde bulungi. Abakozi abalina okuza bamukola bagala nnyo okubeebaza ddala abateganya. Ekigambo kweganya ekyo kirabikanga ekigambo ekyabanafu, naye bw'olufuna omuntu n'amukusembereza nga yeeganya, oba mukozi oba mukyala waka nga yeeganya, olitegeera amakulu g'okweganya nga tebakutte ku ssomero kuyiga Luganda tekitegeeza. Tukololera okulaba nga tetweganya tusobole okubeera nga tugenda maaso. Oli muntu mulungi era gwasinga. Oyinza bwezi kubanga tumanyi nti gwasinga. Ekyo kyokola gwakisingamu era nkakasa nti weetaaga bwetaazi kigambo kyange nekijogedde olunaku olwaleero. Ogwo luli lwagenda maaso n'okugamba nti ogusobola. Njagala weetewo kiri ekikugamba nti oba tebituukiridde, kadde budde. Omutoto mumu yagamba nti kaba kadde budde nga tekannatuuka. Bwe katuuka byonna bikyuka. Akadde bwe katuuka byonna bikyuka. Mungu nagamba nti kibi. Akadde bwe katuuka eyanyumibwanga bamwebaza. Akadde bwe katuuka famire zibanyuma nga zisituka. Akadde bwe kaba katuuse abaali ab'amaanyi banafuwa. Nga mwatubisa bubi temwatwagala temulitwagala. Nkola Dr. Mpima Rafati. Yesebo. Tolina nsonga tutereka memories embimu. Energy mukyamu n'omuterekera food. Naffe awuliriza aliyo. Emu weteekeddwa okubeera nti weewala mu nsi eno kutereka ebitakuyamba ebyakusobako ebyakusobezebwako n'obitereka mu mutwe gwo. Togenda kusonyiwa wadde okwesonyiwa, bibiri byanjawulo. Togenda kusonyiwa wadde okwesonyiwa. Kiyinza n'okukuumira mutamanya bibiri. Okusonyiwa kiyinza okuba kiryaddeko wadde tekikiriza. Tekikiriza kubeera nti tusonyiwa. Naye ate obuteerabira kibi nnyo oba obuteesonyiwa kyabulabe nnyo. Muganda wange ali yawuliriza. Ogenda kukola ensobi, ogenda kukola ebikyamu bw'onaaba teweesonyiye. Weekakatikeko byonna birungi ebyewala balyewaza okusonyiwa n'okwesonyiwa. Naye lwakiri oba olaba nga byonna birabika ng'ebiganyifu balina okulaba nti okwesonyiwa kw'okukola. Bw'oba olina obusobozi emmimi nga ntebekevu ng'eyaffe. Naye bw'oba olemereddwa lwakiri tusooka tugirewo weesonyiwe ebyo ebyakukolwako. Naye omuntu olina emyaka 3 naye okyajjukira bye wakola nawe nsinya wano abaakutuutuza ng'olyokugamba kwa Dr. Mpima omuntu wa Kampala bafunye ku ssente. Bavuga emmotoka mbaddewo mu kyalo ng'ekiba tuteesiguddewo mu kyalo kulambula ku kyalo Bataka. Bayagako nti mwatuyisangamu amaaso tulaba nedda eyakukimisanga amazzi olaga lwaki emmotoka era ensonga ndala eyakuwola akatugu lwaki omukalansondebe n'oba yakuyisa bubi wabulogera bakozesa obudde bwonoona. Muganda wange awuliriza buli productive osobola okukolamu ebintu. Abantu baguze batandiguza olweko banye olwagala okukakasa bagamba mwatugenze mu genda ate mu ekyo mukisussa.
naye lwaki awuza programu olunaku olwayo kyonjagala okikwate eyo kifumba mutuku kenjogedde yesebo kyonjagala okikwate okyekwateko bwe mala okiteeka mu mutwe sizeemu statement nkitambulire kyonjagala okikwate yesebo ate okyekwateko maama ali awuliriza wasoma ebitabo lwaki gamba okyekwateko nti bw'oteesonyiwa yesebo nagamba no mu ntambula programu nti lwakiri oba olemereddwa okusonyiwa omuntu weesonyiwe yakukola forget if you are failed to forgive forget embuzi tuzirya ne giniwaayo eraba if you are failed to n'ogirinda naye forgive forget bw'oba olemereddwa okusonyiwa weerabire weesonyiwe naye omuntu obadde obulamu bugana okutambula tolina twakiyita tutya freedom Dr. Mpima n'oba ogenze maaso n'oba successful ng'olimireko ebyo bibiri no kimu just kimu kino ekyobuteerabira bw'oteerabira ogenda kukola ensobi ogenda tambulira oyinza okukola ensobi gye bakola be bagagga batuteeka obuteerabira bakumpula okwesasuza oyagala kye bakuyisaamu obeeko balala kirozaamu twalaba ennaku singa abasomesa b'ennaku zino baali bagendedde ku kyaliwo mu ntandikwa ngeri bababonyabonya nga basalawo batwale bapasinge layini eyo bali nejjeeyo ku baana be basomesa kati oyinza okulaba nga bazze mu sengavuddemu nga tebeerabidde byabakolwako bisa bubi yakulwa ku kutulugunyizibwa mama nga mukambwe tata nga mukambwe bw'atwala ekyo n'atakiraga n'agala akitwale agenda naye okukosa abalala yeesonyiye fena tulumizibwa fena tuyisibwa bubi naye weesonyiwe tolina kyogenda kufiirwa njala kukuba muli agessanyu tolina kyogenda kufiirwa nga weesonyiye you lose nothing however you gain a lot tolina kyogenda kufiirwa nate ofunamu the most precious gift on this planet ekyomwenda ekisinga time budde bwange mbukekereza bulungi nze when I talk about time I'm talking about life whenever you get close to something like time just know life is somewhere you can't count time when you're not when you need dead wakyatugamba ki kutera utesitaka wali mukabuli kati kiba kitegeeza nti ogenda mumala obulamu bwo obw'omuwendo obw'omuwendo nga oli ku byayita ekisinga okubeera ekyennaku nga nibwe obumalira kali mu mbeera nzibu kyokka gwe ali mulungi yandibadde abuulira emirembe ate oli mu kwagala kukakasa oli ali mu mbeera ey'ennyame mwesonyiwe byayita tambuza obulamu mutima gute ogenda tandika otula yennaku yokuba bakutulugunya sive twaliyo teweetaaga tukakasa mbeera gye wayitamu ffe nga baatuyisa bubi baatuyiranga oyo kati okukubaka n'okukowulira bwe bamakanika mutereeze abazimbi mutereeze nga bwe wayiga okuzimba si bwe tuteekeddwa okuyiga sibaga oli okufunya omukisa nobanga ogendako ku mirimu egyo bwe gityo makanika nga bamuyigiriza okuzimba nga bamuyira oiro ne balyoka bamusalula ne bijjeje n'omwana wange gwendeesa omuyigiriza owamakanika we balumuyigirize mu mbeera y'emu ekiraba abazimbi bakukubanga ebikalayi by'omusenyu kati ate nange oyagala omale kunkuba bikalayi nga nkuweereza nedda nnyabo nedda ssebo bw'oba wasinkana akadde akazibu eri omuntu yenna ng'osituka mu mutendera gw'obulamu ekyo kyakuma yali nsobi yakufulutsibwako omuntu omu yali omubuyabuya mu bwongo leka kutereka mbeera eyo leka kutereka budde obwo ate nange oyagale gw'osanze mu kkubo yandikugasiza tubagamba wali njogera oluswayiri sijja gyogera wano kubanga eyinza okuwulikika obulala ne bagamba nti abantu basisinkana ensozi tezisinkana naye abantu tusisinkana olwala ojja kuba obulamu bw'ennaku zino bwakugattagatta leero nkola omulimu guno ekyo ojja kukola guli osanga omuvubuka wa myaka 25 naye nga yakatambula mirimu nga 10 ogugenda omujja mu bwavu gubeera mulala nnyo kati wamulabiza ennaku mu bulamu bulala nnyo omusinkanye mu bulamu obulala ennyo ate nga eyandikuyambye ogenda okkakkana ate otandise okutunula amagye mu lukufu okutunula bwe wetunulako ekivaamu n'okwatibwa entono obutayambibwa weesonyiwe bw'oba tosobola kusonyiwa nga naffe awuliriza obulamu bwaffe bw'okukola tubonaabona nnyo nga tetwesonyiye ogenda kwetikka ekibi okijje mu generation eno kitale mu generation endala olw'okuba teweesonyiye ogenda kwetikka
obulabe okuwoolera bavete njagala kibagamba njagala kuba nakuwaza abalina ekirowoozo ky'okuwoolera okunakuwaza njagala kuba nakuwaza owulira ekigambo okuwoolera revenge tokyesemberezanga mu bulamu bwo si kintu kirungi togende kumpi n'okuwoolera obaati baita retaliation abazungu balina enjogera egamba nti omusajja ow'amaanyi akirika ne kigenda naye omunafu ayagala kuwoolera ngambi awuliriza ebyo biri ebyo tubigezanga ku never thinking of revenge and retaliation okuwoolera eggwanga especially nga waliwo ekikoleddwako omusajja ow'amaanyi kino muganda agenda okigamba si muzungu wa Dr. Mpima muzungu omusajja muganda agenda okimugamba omusajja ow'amaanyi oyo akoleddwako ensobi n'atazza tulina hadiisi egamba layisa shadid nakola sente zange olabe ennaku tayitibwa w'amaanyi nakumeggana ow'amaanyi mufe yabafaanana atya ssebo oyo yeesonyiwa ebyo wawulanga badde njagala kwasomesa ku nsonga ensonga gyenjagala okuwonako kambuulire mu luwala bwakunkuwa sente zange ate navudde oti ategeze mu Lungereza sente zimpebwe sente zimpebwakumaze olaba ondabya nnaku nga tolina adisi ziwera mu kulaani olwo bw'oliba okutte kulaani njiba niba ku mazzi zirala nnyo sente zifaanagola nayesidoola muyige ayitibwa w'amaanyi nakumeggana ganda ffe leero manjala kwogera ku skills omuntu zeekwatako n'aba successful oba n'asasulwa bulamu bwonna njagala kugerayo skill emu ability to shut up listen and learn from others obusobozi obw'okusirikako ability to shut up okusirikako listen n'owuliriza learn from others n'oyigira ku balala muganda wange ali awuliriza namujagala tukeyigirize onakuwawe n'otukoma kano ku skills ezigenda okuweesa ssente buli bulamu bwo bwonna naddala okuva ku mutendera gw'oliko okugenda ku mutendera oguddako muganda wange yiga nnyo owabeera mu argument yiga nnyo kuwuliza omumwa gwo okushut up kuwulizasamanga toyasogezeeko nga ability to shut up omuzira gye tulina akantu ketwayogera wani tugamba nti nga tonnakaliza kamwa sooka ojjuza obwongo naye ate obwongo bujjuza nakuwuliriza Dr. Mpima n'obanga gwe mutuufu sooka osirike ekkoto yasama sirika ekigambo ekigambo kinene kyo bunira ate kati mbakozigwenda bunira enyamba shana kuteesereza waliwo argument egenda maaso andi tutwesa there is argument egenda maaso bunika amazzi mukama bunika amazzi mukama olwokuba gwe mutuufu obusobozi okusirika nga gwe ajuinga naye gwe mutuufu oba gwe mukyamu mubulako obusobozi n'obunira nkiwulira n'owuliriza n'obaako kyoyiga a bit to sharp listen and learn nabagamba wanandidala kidamu kibagambe nebwebanga ebitalinamu makulu mulimu ekyokuyiga nebirabanga gwe kibuliwabanga oligayogera tebitegeera bakegenda muyitako obusiru oleme kubutwala omuntu ababa obusiru ogenda muyitako obusiru oleme kubutwala ogambe nti ebyakola bya kisiru sijja bitwala obuyize oyize nti obusiru tebutwalika nti obudde obusiru sijja butwala omwegombe gwani omutwa munene naye alinaso bujjakoze ki yesebo oba yatugula n'akasimu nga tugende ku by'omupiira eby'Obungereza yesebo naŋŋamba nti nga muti basajja bagezi proteins mweziri nimugamba nti twebaza mukama katonda alhamdulillah olwekyo twabalaga wano fukire twamalawo na musomo webale nnyo twabalaga wano nti ezimu ku mpagi ezisinga okubeera ez'amaanyi ku mukozi ye time ya
preparation netubalaga nti tiimu zammwe ze muwagira ez'Obungereza zabalidde mu kifo ekyomunaana kyabadde Manu ezabalidde mu kifo ekyomunaana ezazzeyo zibbane zi Luton ezakulembedde zaasino mu kyokubiri ebeekulembedde mu kyokubiri bireke lwaki obyesibake yogera kale yogera ekulembedde mu kyokubiri ewasinga okuba wakulu wa ttiimu zino tanteseko kyakubiri ewasinga okuba wakulu mu ttiimu zino ke kaseera nga kano ke balimu tisizoni yaabwe eri determined nekino kye bakola naye gaba sigubira nyo bya mupiira scholarship eri tight naye gaba ttiimu ya Chelsea yate omutendesi gwe balina bakansiza mulala oli yagambye gundi golabika bajja bisobola kufunga naye amaanyi gadetermined wano mu preparation okweteekateeka kyetugamba gwe muganda waffe omusuubuzi ali yawuliriza nti amaanyi gewekedde mu katale okusuubula waayo obudde olusuubula kyogenda otuguza awo gali amaanyi go kyosuubula asina akasajja egenda okugula nibagenda okiyanga owangula ekikopo amapeesa gagenda okugera mu ttiimu naye amapeesa golongeramu ng'osuubula bagamba wano nti ofuna akasaati n'oganda bugambye nti kano kampiima mpiima gunashiwayo ngomanyi nti niwakukwata nesaatiyo nga bwakikyala kumubita kange kano yesebo waliwo yanguza akatenzi kange kano yanfuna okokagula nomembakawo nibatikakutuuka namanyi nti bagasikira tebannekana nze mbawadala nnyo eyinza okwaangalengeza kufa abatono omanye eyinza okwala busika naye zino fiitingi tuzetuusako okubyambala ebirungi mutwede kubyambala Nina batuulirize wali eno bagamba mujje betuseeko byambala basoko befeeko bayitawo omuntu self care abandi temwefaako kibi nnyo bamaama olaba osanga maama nga afudde ku mwana we teyefuddeeko mulina keesi mukaaga ez'engoye nkaaga omusajja alina essaati ebintu bye tufuna mu bulamu ebintu bye tufuna tugenda yo mu bulamu buno ebyambalo n'ebintu by'olidde ebibala egy'okutudde noba ogyambadde bwambazi nti ekyo kyoyambaddemu kyoliddemu kyoliddeko ekyo kyo kikyo ebyala bino bisede ogenda birika bigona okuŋŋaanya naye omwami ogenda kola ki siragana temutulabirira abaana n'omwami n'omukyala gyomulekana ki naye batukasa nti oya akalungi obwega obusobozi kambale ntera nga eddiini ekakkiriza maama ali yawuliriza taata ali yawuliriza n'akamere kano nako tukalye akamere kalye tewekwaza okyasobola bakyososola ebyokulya ng'okyasobola lwotambadde ku nsonga ya preparation nti okweteekateeka kikulu omusuubuzi olina wegayalirira oba abasuubuzi abasuubulanga okusuubula kwa keera muwenafuyanafuna njagenda nmusafuna mumaali begenda watu wafuna genda omujanjavu omanyi nti ekituga okuba kasitoma baffe kubeefunira okuba twalonze bubi naffe ate siteeka nti olina osuubula buli lunaku otuuka mu katale ngawamanyiza watumanyiza tukutangega ekibaati wano kubusiga maama abakundeabusegenge abebusegaawo watuukayo nga akatale si kalungi tosuubula tolina sente z'okusuubula faamu kwefunira bakasitoma jangu atugambye nti nalese obuno otikulaga bakasitoma nti ojja kusuubula ogu bakasitoma ebintu bino babira byenkya neggula eyo basuubula engoye oba emibota tiyasaze oba olina bakasitoma abalungi abakusuubula nga bakuwa sente ennungi tobaguze ebyo era babulirire oba nti lero temuli nno lero temuli tero kigambawo nga munaye weerire nga tonnawasa lya nywa yambala kola buli kyoyagala nga tonakolaki tonnawasa aya naamanyabo teekawo omukono bakutematemako bweguti nga ogambye ki tosalanga bigambo muzirabivu tosalanga bigambo wanomala oleetawo uniform nogamba uniform eziizo nomala oleeta uniform ogamba neyabbulu enabaziza wamwe nga mwogerako nowawano omufumbo owa wano ngenda kweta uniform zikawundi
nziteeke wano ngambe nti atali mufumbo olwokola abantu bayingira mu jagenda okulaba baduga uniform z'abawulu n'abafumbo wano nteeke wano ebisaati omuwulu ajambala ngemuvaako tujja mulaba mangu bwotuuka ku palo mulaba ayambadde akabbulu twala butwazi olaba ayambadde akateeteeyi oba akasaati akabbulu esebo kinjagala tuyige olunaku olwaleero bajja kukuba kiri ku nsonga tulina omupiira gwa bitongole bitongole ate kati ate byageze abantu corporate kati negingina tegenda kujja kuba meya Kyengera Town Council muwedde abekyengera tuli awo ogenda kujja nasazeewo kati nja kusuuza kutwala bwa meya LCC togimanyi njadde kusomesa asokwegere ku mupiira sokozodeke abantu wakati bwomukonaku nga takudisa kadumala okonaku kayunga agamba tata kyekyo ye omuyangalunjobala okonaku bajja tuwa bantu batwagala mulawuda bantu batwagala tugenda kujja kuba LC3 Ekyengera tonzija kumulamwa obadde okyayogera ku mupiira ngenda waliwo masi asigenda mukolera kalulu naye ekisajja ekiddako abantu b'Ekyengera Nabbingo Kazinga Wakimese Jangu Nabaziza Nabbingo Ngokonjeru mwenna tubakuwoola abantu abakitundu ekyo kati ayo erikabwe tukowola abantu bajja kujja njagala bannabyabufuzi munnabyabufuzi yeewaliza nebyatakoze kati omupiira nze ngulese omupiira nze ngulese bakansala batukuba sipiiri era omukozi neera ajja kubwa kansala nze mbisala bigambo oba kubisaze Kampala wano oyinza okufa ebigambo lino bisale Kampala bisasuza naye tubakubiriza katumalira ensonga ebibalaseburiza omunaku otuyigikano tukayige katukongereko ettafaali ddala nga ttiimu zaffe zetwagala ennyo ezeteekateeka neziwaayo obudde nezigenda osanga olinga akalambidde twaguze tusadi mpozi waki sibategeera manyi bya Liverpool byomubuulira nabya Arsenal twaguze Odegaard ayo sekakubira oyo twaguze Martinelli mulungi nnyo nti nga ttiimu naye mulaba nga mutaddemu picking a leaf okuba mu kikolwa ekyo nti ekifudde ttiimu ya Manchester ey'enjawulo katuyigire ku ttiimu ya Manchester tufune lesson 20 years back 10 years back ttiimu ya Manchester City yali emu ku ttiimu eza bulijjo regular teams ttiimu eza bulijjo ennungi nga bwolaba Everton nga bwolaba Aston Villa olumu ebeera mu makatikati ga table olumu neerwana relegation nga bwetyo bwebeera naye bwe yagenda n'esuubula yakuŋŋaanya buli ke yalina ne gamulete ku mutete tusuubula yagenda n'esuubula ye asobola tufune liifu tufune ddala ekyokuyiga nti yafuna abavugiriza bapya negamba ba bizinesi eyinza okuba egenda otambula nga nafu naye ngaekuba mwegasse essebo wasoma negundi osanga abantu bekukuutiriza buli omu alina akadaala naye bona temukuula bali nnyo n'osiŋŋana ku kyalo mama Najjinga alina kawoteeri anti Scovia alina kawoteeri mama Shamira alina kawoteeri naye bonna balya ebikopo byebimukiramu kyokka mukuba wakusaasirigana mitima gyabwe ne bagatta ne bakola ka restaurant kamu ebayiwa sente nekaluka kayungu nikati balwanira n'ebikopo bandiwanika amafuko n'ogakalabula ne tulya nga twekanatunulira business bajja kwogera kalala nga twogera ku ziri skills yesebo no
get a bit there is ability to walk away and that was government shut up wewe nakalakano ngoba peta ku njoso ability to walk away ntibola business ojo kwete tambula wayinza okuba onakimutawo okukola ekinjawulo ekiyinza okuba ekinjawulo kyogera okola nga kwegatta n'egwayana gwogenda mu ssabo n'omunoga business tetulina emotions kaliwo skills nti oyinza okuba solution ye ekulaakulana ng'omama mwabakomuteolugaloga amatalu abantu mutulungi abasaasire muterere kiyinzika okuba nga weetaaga olumimbo gw'obugulu atunda byotunda atunda engege tomuloga nti nga weetaaga kwegatta oliwamukola obwegasi otunda nyanya yatunda butundu lwakitunda bunanyanya nga kyemwetaaga kukwatagana bizinesi omudala gwamwe nga maanyi olusubulyewamu different advantages yes ate ne bwomisinga emali yammwe etambula oluyita Dr. Mpiima ng'omuntu bwabula sente zidda mu nsawo yammwe webale waife tulina akajanja iza okujja n'ebirowooza bitambula olina otya mulinga akatale konna temwaba gamwena buli omuntu oguyingiramu gamugogugeguyagudde mudda ayingidde nemukajjamu ate nemulya bulungi kukwesi nemukulangula nenkolagana nebeerawo ekyo nekyobula ekiri muli baloko kubanga muli basekino muganya okwegatta mula temukula buli atambula n'abako wakoma nemukuma nemubeerawo omwaka negukutuka kwasa tunogattako ogumu nebasabuuza omboze ekibbanga lyokoledde mu katale mperedde abaana nsasula kuka school fees tulya tetukyasabiriza eyo si nkulaakulana gundi obwo buvunaanyizibwa babuuza success story bakubuuza byofunye togamba nti tufunamu ekyokulya wulira banaabuuza obuvunaanyizibwa bwotuukiriza mu bizinensi eyo ojja kugyogera bwe bakubuuza nti ofunyemu nti nga lweza sirika shut up nagamba wanakero bakubuuza nti emiyembe gyotunze okumala ebbanga otunze ofunyemu ki tonyonyola oba tusobola kulistinga yes olaba baana kati baana bange basoma n'abaffe basoma tulya tunywa onyonyedde bya bulijjo ebyo making sure nti bizinesi gyokola eyo bakubuuza kati bakubuuza gyokoledde emyaka 5 ofunyemu ki ng'olina kyosongako prosho giraba eri prime pakinze waliyo yamama otiziyo yange sebo ng'olina kyosongako nekisagala munyiige tonyiiga wabula komanyira nti togenda kuseetuka mu kuyiga kasutandika n'okunyiiga omuyizi omutuufu takowa kuyiga bakyuse akadde katuweddeko ge mazima twagala kubagaliza birungi walakyo bagambe kirala yogera ku lw'omukaaga sande eno gye tugenda okubeera ekabujja sande eno tugenda kubona omupiira inshallah mungu atusobozese abanajja bajje ntunuliramu nasifu wange nga yali nasifu yali mu ggoolo leero siina saidi gyempagira waliwo tiimu zendaba nga bagenda kuyola basiketi za ggoolo kati waliwo tiimu gye nalabye nekamba leke mujje nabwe mujje tunabeeza mwe ne muwulira wanaizi lunaku olungi kize mbeere bulungi Sophie Mpima wekwanga ku mukutu gwoli imaransi oyo mwana nsi omwana oyo webali kubanga naye ku mukutu otumbudde tubaagala nnyo tubaagalira ddala nsi erikomawa okuteeka mu ttaka byolina okukola bikole kati ng'okyalina obusobozi ani anaabikukolera bwe byoyagala kubanga nange nkola byenjagala kitegeeza kati zokoka genda okole kirowoozeeko oteekawo nnyo obudde wano mu pripuzo tubagamba nnyo obudde buno bwa muwendo wakati w'essaawa 1 n'essaawa 1 ey'okumakya budde bwa muwendo eri omukozi agenda okukola mu lunaku bina byogenda okukola obirowolezaako awo olaba mbadde nkaabira mu bikiri kati ate onankutukidde mu ngalo enamba y'essimu eno mugikwate bulungi 0 7 7 7 11 79 23 tuteekeko ku kasente kalimbo bambi tuteekeko akasente akalimbo ennaku bwe obudde bugere erisonga tobwetaavu weebuli banemukirize tubagaliza olunaku olungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh